Katonda kitaffe omwagalwa okusaasira kungi Yesu neno nkulu eraga omulimu gw'okoze okuva ku lubereberye okutuusa lwe tutwala mu nsi ensuubiza ey'emirembe gyonna okulungamya nga tugikubaganyako ebirowoozo mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amen. Okay, bale tugenda kutunuulira ekyokuyiga omuwandiisi kye yawa omutwe omunene okugamba nti Yoswa owaddala. Yoswa owaddala bwe tugenda okuba nga tumuyigako wano ojja kutandika okubikkula okumanya Yoswa atali waddala ne Yoswa omutuufu ate nga tweyongera okumanya kiki ekitugambibwa wano. Jjukira tutambula era nga kwota eno tutunuulira ebyokuyiga ebyokukkiriza okuva mu kitabo kya Yoswa era nga tutunuulira Yoswa ku lugendo lwa bannaffe Abayisirayiri okuva mu nsi eri okutuuka mu nsi ensuubize. Tuli ku kyakuyiga namba 10 ndowooza wano tuba tutandikira. Yoswa owaddala mwamutunuulidde mutya? Mu biseera bya Yesu Bayibuli eyaliwo yali ndagaano nkadde yasomwanga. Abasomi baayo abamu ku bo be bawandiika endagaano empya mu kugitaputa baataputanga sitoole ze basanga mu ndagaano enkadde ng'ezimu zikwata ku bantu ssekinnoomu. Katonda nga bwe yalungamya omuntu nga Adamu, omuntu nga Musa, omuntu nga Yoswa. Endala zikwata sitoole ekwata ku Katonda bye yakola okulokola abantu, events ng'okuva okusomoka mu nnyanja emyufu, okuyitako. Abantu bano bwe babisoma ab'omu ndagaano empya ng'ebimu ku byo bifaananako ne bye bayitamu kaakati. Byefaanaanyirizaako ate mu ntaputa ebimu bagendanga okulaba nga biyita nawo mu kiseera kyabwe ne bisoba mu kiseera eky'enkomerero. Kaakati ensonga ereeta ekyo lwakubanga eyalungamya okubiwandiika y'omu. Omwoyo wa Katonda ye yalungamya abawandiisi b'endagaano enkadde, yalungamya abawandiisi b'endagaano empya egenda okulungamya okutuusa enkomerero. Weewaawo. Kaakati abaalabanga ekifaananyi ky'okuva e Misiri nga kituukira ku ssaawa yaabwe baakiwa Bayibuli ey'Oluyunaani erinnya nti kino kifaananyi kino ekyokuva kino kifaananyi ekisonga okuva kwaffe mu nsi ey'ekibi okuyingira mu Kristo. Ne kibanga okuva kuli kwaliwo naye nga kusonga ku kuva okulala ate nga kukyasonga ku kuva okujja okusemberayo ddala nga tuva mu nsi eno ey'ekibi nga tuyingira mu Kaana n'emirembe gyonna. Ne babibona amannya amakalubo ge twasanzeemu tupos, antitupos n'ebirala. Lese ndyabadde kalubokalubomu naye nga eregeerekeka batandikirawo. Tweyanziza nnyo Musumba. Tugenda kulaba ekifaananyi n'ekyo kye kisongako ekituufu naye nga tuli ku Joshua owaddala. Tugenda kulaba Baluumi essula 5 nnyo 14 paka ku 21 tulabe Pawulo kyatugamba nga twagala okufuna entaputa y'ekifaananyi n'ekyo kye kyali kisongako. Nsaba onsaba kunzikiriza ntereezeemu awo. Kuteesa yagambye nti Yesu atali waddala yaluwa.
ebifaananyi bino tebitegeeza nti oli ow'endagaano enkadde si wa ddala. Yesu nga wa ddala, musajja wa Katonda. Naye mu mbeera ezo Mukama mwe yamukozeseza nga za njawulo okuva mu mbeera eza Yoswa gwe yasongako Yesu Kristo. Naye okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuuka ku Musa, era ne kwaba bataasobya ng'engeri ey'okwonoona kwa Adamu, ye kye kifaananyi ky'oyo agenda okujja. Naye ng'okwonoona kuli bwe kwali, era n'ekirabo tekyali bwe kityo. Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu abafa bangi okusinga ennyo ekisa kya Katonda, n'ekirabo olw'ekisa ky'omuntu oli omu Yesu Kristo kyasukkirira okubuna abangi. Era nga bwe kwajja ku w'omu eyayonoona, ekirabo tekyali bwe kityo, kubanga omusango gwava ku omu okusinga, naye ekirabo ne kiva mu byonoona ebingi okuweesa obutuukirivu. Kuba obanga olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku w'omu okusinga ennyo abaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu obw'obulamu. Kuba ng'olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Era n'amateeka ne gayingira okwonoona kusukkirire, naye ekibi bwe kyasukkirira, ekisa ne kisinga okusukkirira. Tweyanziza nnyo mukadde mu kusoma mpuliddemu ekigambo ekifaananyi, ate ng'ekifaananyi kikwatagana ne lesoni yaffe gye tuli mu kusomako Yesu owa ddala, ekifaananyi n'ekyo kye kyali kisongako. Mwami Ssewankambo, okusinziira ku nnyiri mukadde z'atusomedde, njagala otufunire kifaananyi ki ekirimu n'ekyo kye kyali kisongako. Tulabye ku Adamu eyatondebwa, era nga yo okuyita mu Adamu n'okusalawo n'atagondera mateeka ga Mukama, ffenna twazingibwa wamu mu kwonoona okwo. Naye ate bwe tulaba ku Adamu owookubiri, Yesu Kristo, nti era okuyita mu kusalawo kwe n'alyoka yeewaayo n'awa obulamu bwe, ffe tulyoka ne tulokolebwa okuyita mu oyo Adamu owookubiri, era nga ffenna bwe tubeera nga tuli wamu naye tulokolebwa wamu naye. Tweyanziza ssebo, kusinziira nga Musumba bw'atugambye nti ekifaananyi kituukirizibwa mu biseera by'abawandiisi bano ab'endagaano empya, oba mu bulamu bwa Yesu Kristo oba emmaaso. So twagala tulabe omutwe gw'atugambye nti enkozesa y'ebifaananyi mu Bayibuli. Twagala tufune ebyokulabirako bingi, nga mu byokulabirako bino twagala tunokolemu ekifaananyi n'ekyo kye kyali kisongako ekituufu, tayipu ne antitayipu. Twagala tulabe Bakoliso ekisooka essula 10 olunya olusooka n'olwokubiri, tunokolemu ekifaananyi ekirimu, era tujja kwongera okutegeera ekifaananyi ekyo kyali kisonga ku ki ekituufu. Kubanga saagala mmwe obutategeera, abooluganda, bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire, era bonna bwe baayita mu nnyanja, era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja. Akabito ndi naawe, kifaananyi ki kye tulabawo wano? Batugambye nti mu lugendo lw'abaana ba Isirayiri bano byonna bye baayitamu, naye naddala okuyita mu nnyanja kyali kifaananyi kya kubatizibwa. Essebo Musumba, kubatizibwa kuno kufaanana kutya n'okubatizibwa kwaffe ffe leero? Kubanga mukyala Kabita atugambye mu kuyita mu nnyanja emyufu kyali kifaananyi kya kubatizibwa.
olwo ffe abatabatizibwa kati tufaanagana tutya ne bali abayita mu nnyanja emyufu ne babatizibwa. okubatizibwa kiri mu nteekateeka ya bulokozi ng'ekifaananyi nakyo kifaananyi. ku luli abaakikola tebamanya nakumanya nti babatizibwa. Katonda kyebakolera bwali bulokozi bwennyini obuli fiziko. Emabega Misiri yakulunguludde amagye yayagala kubatta. Eno nsozi eno nnyanja. Mukama Katonda nga bw'atakola ekyo nga tebalina bwe bawonera tebayinza kwewonya. N'atema ekkubo n'abayisa mu mazzi wakati. Mu kuyitamu ne batuuka emitala. Bwali bulokozi. Bwali bulokozi mu kiseera ekyo. Abazze eno ndagaano empya. Yesu abagamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Atakkiriza guli musiiga. Kaakati singa mu bali abaali basomoka waliwo yatuuka wakati n'atunulira amazzi gano n'atunulira nagano n'atya n'agamba nti waakiri nfe Abamisiri nze mundeke ensalizireyo. Musa teyandimukute na kifuba yandimuga nti ddayo teyandiwonye yandifudde n'Abamisiri. Neeno akkiriza enteekateeka Katonda gyeteekawo y'obulokozi n'abatizibwa akkiriza Yesu alirokolebwa. Ekifaananyi kyakyo kubatizibwa mu mazzi ekifaananyi kiraga okufa ku nsi okuva mu nsi ey'Emisiri okuyingira mu Kristo Yesu obulokozi bwaffe. Tweyanziza nnyo Musumba atunnyonnyodde bulungi nti kuli kwali kubatiza neeno naye era kwa kusalawo. Bali baba butasalawo ne bagamba tetujja genda bali badde bazikirira. Naffe kaakano okkiriza n'obatizibwa. Naye tulaba ebyo byonna byatuganye Musumba tujja kisangira ne mu Peetero ekisooka essula 3:21 n'olwa22 okukakasiza ddala nti kali kyali kifaananyi okubatiza naye nga kisonga ku kubatiza kuno kwe tulimu kwennyini. Abatuuliza ndoza bajja kusomayo. Era bwe tweyongerayo tugambye nti ekifaananyi n'ekyo kye kyali kisongako ekituufu. Ekifaananyi ekyo asobola okubeera omuntu nga gwe tuli mu kusomako Joshua ng'alina gw'asongako. Kisobola okubeera ekintu, esobola okubeera nga waliwo event eyaliwo ng'okusomoka ennyanja emyufu. Kati twagala tugendeko mu Kuva essula 17 tuve ku Lwokusatu paka ku Lwomukaaga nga kye tunoonya twagala tufuneyo ekifaananyi tumanye ne kiki kye kyali kisongako. Kuva essula 17 tuve ku Lwokusatu paka ku Lwomukaaga. Tukyali ku Sande. Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe n'ennyonta. Musa n'amukabirira Mukama ng'ayogera nti n'abakola ntya abantu bano babulako katono bankuba amayinja. N'amugamba Musa nti yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubye omugga ogukwate mu mukono gwo ogende. Laba nze naayimirira mu maaso go eyo ku lwazi ku Kolebu naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. Kifaananyi ki kye tulabawo wano okusinziira nga mukadde waatusomedde? Mwamuse Wankamba. Kifaananyi kya lwazi. Nti era omulwazi omwo mwe mwava amazzi ge baanywa kubanga baali bafa ennyonta. Mukyala Kabiira, tulina ekyawandiikibwa ekikakasiza ddala nti kino olwazi luno kyali kifaananyi nga kirina kye kisongako. Bakolinsa ekisooka 10:4. Mukadde katusomereyo. Sorry. Kubanga
baanywa mu lwazi olwo olwabagobereranga n'olwazi olwo lwali Kristo. Kitegeeza olwazi luno kabonero akaali kasonga ku Kristo. Ni Yesu Kristo yennyini akyogera mu Yokaana essula y'omusanvu ne we yayogerera n'omukyala Omusamaliya ku luzzi nga amulaga ddala nti nze amazzi amalamu. So n'olwazi olwo lwatambulanga nabo batugambye wano mu ndagaano empya nti olwazi olwo yali Kristo yennyini olwatambulanga nabo. So mu bufunze ne kijjayo kye twatandise nakyo titusinzira ku kyokugamba nti kino kye kifaananyi kino kyali kisonga ku kino. Tetuva buvyeri ne tupaatikako bupaatiisi ne tugamba Nebukaduneza yali mubi nnyo yali asonga ku Sitaani. Nedda, tulina emitendera gye tugoberera okukakasa nti kino kyali kifaananyi ekyali kisonga ku kino. Tetuva buvyeri ne tukola ki ne tubipaatiikawo. Ekimu ku kye tulabye ne Yesu Kristo yennyini ayogera nti ge mazzi amalamu. So tetukipaatiikawo buki bupaatiisi. Nsumba olina kyeyongerako ku nsonga eyo? Birutakola ekyo tuwa mu nsobi gye bayita allegorism. Allegorism esinga kulibwa ku ngero za Kristo. Olina agenda lotaputa buli kanyukuta n'akawa amakulu. Kino kyali kitegeeza kino nekyali kitegeeza biki naye nga talina basis kwasinziira bitaputa bwatyo. Ogenda okakananga olugero luvuddemu ekintu ekitagendererwa. Naye wano type oba ekifaananyi omuwandiisi wa Bayibuli w'endagaano empya yakyogerako ye kennyini n'agamba nti bano bwe baayita mu nnyanja baali bayita okubatizibwa. Omwoyo yalungamya ekikolwa ekyokubayisa mu mazzi n'alungamya n'awandiika. Ye principle esaanye okutulungamya nga tukozesa ebifaananyi bino ngeri Bayibuli nga byagala. Tweyanziza nnyo Musumba. Ku Mande owa lesoni yatulaze n'atugamba ekifaananyi n'ekyo kye kisongako. Ne tulaba nti ekifaananyi kino kisobola okutuukirizibwa mu ngeri oba mu mitendera esatu. Ne batulaga omutendera ogusooka gwe mutendera ogwa Kristo. Ekifaananyi kino kitobola okutuukirizibwa mu bulamu bwa Kristo nga bwe tugambye nti olwazi nga lusonga ku Kristo. Ne tulaba nti omutendera ogw'ekkanisa nti ekifaananyi kisobola okutuukirizibwa ku kkanisa, experience of the church fe abaliwo. Oba ne tulaba omutendera ogusembayo kisobola okutuukirizibwa ku nkomerero. So twagala tulabe mu kuva essula 25 ekifaananyi kye kimu ekituukirira mu Kristo kituukirira mu kkanisa ne ku nkomerero. Yesebo mukadde twagala tusome kuva essula 25 olunya olw'omunaana n'olw'omwenda tunokoleyo ekifaananyi tulabe n'engeri gye kituukirizibwamu mu mitendera esatu egyo gye twogeddeko. Era abankolera watukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe nga byonna bye nkulaga engeri ey'eweema n'engeri ey'ebintu byayo byonna bwe mutyo bwe mulikola. Mukadde ndowooza ntandike naawe ekifaananyi kino tukirabe nti we watukuvu awo ku nsi waali wasonga ku ki mukadde? Waali wasonga ku kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Era Mukama waffe gyali kankano. Bwe tugenda okukitunuulira tutunuulira nga Mukama waffe Katonda yennyini alagira Musa nti munkolere nga bwe nakulaga bw'obutyo bw'oba okola ki okola. Bwe twagenda okutunuulira tutunuulira kabona amulagidde mu kifo ekitukuvu ne mu kifo ekisinga obutukuvu gye baaweerangayo ssaddaaka n'omusaayi gwe baamansиранgayo. Kifo ekisinga obutukuvu ne tulaba nga mwalimu essanduuko ey'amateeka, kuliko entebe ey'ekisa ne bamalayika. Bye bimu bye tutunuulira ne mu kifaananyi eky'eby'omu ggulu Yesu Kristo gy'asalira omusango. Era ekifaananyi kino toyanza nnyo mukadde kisonga ku Yesu Kristo mwennyini. Yokaana 1:14 ayongera okugamba nti ndowooza tuyinza okusomayo ng'agamba nti
kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Wali we twasoose okusoma nga balaga nti bankolera awatukuvu nange mbeere mu bo. Kakati ne wano Yesu Kristo akyogera nti ebyawandiiko biraga nti n'alyoka afuuka omubiri n'abeera gye tuli, ekitegeeza yeekaalu yali wamu n'abantu. Tweyanziza nnyo Mwami Ssewankambo, mukadde akutte ku mutendera guli ogw'awatukuvu ogw'enkomerero. Mwami Ssewankambo n'akwata ku mutendera ogusonga ku Kristo. Ekirungi amawulire amalungi ge tufunye nti bwe tuba twagala okutaputa ekifaananyi n'ekyo kye kisongako, tulina okukakasiza ddala nti ekifaananyi mu byafaayo kyaliyo. Bwe twogera ku Joshua mu byafaayo yaliyo. Bwe twogera ku watukuvu mu byafaayo watukuvu wakola ki? Waliwo, okusinziira nga mukadde bwe batunnyonnyodde. Tugambye nti awatukuvu wano nga mukadde watunyonyodde mwalimu kabona asinga obukulu, yali Alooni. Mukyala Kabiito, bw'aba Alooni kabona asinga obukulu kyali kifaananyi, olwo kyali kisonga ku ki? Neyanze nnyo ssebo, kabona asinga obukulu Alooni ow'ekiseera ekyo yali asonga ku kabona asinga obukulu Kristo gwe tulindirira. Essebo tweyanziza nnyo mukyala Kabiito. Tulaba nti ekyokuyiga tugenda kivaayo mu mitendera esatu egyo. Omutendera gwe tutayogeddeko ogw'ekkanisa mu Bakolese ekisooka essula 3:16 n'olw'ekuminomusanvu, Bayibuli egamba temumanyi nti emibiri gyammwe yeekaalu ya Mukama Katonda. Ne tulaba nti yeekaalu eri gye bayogerako mu nkolera awatukuvu yali esonga ku bulamu bwa Kristo, nga Mwami Ssewankambo bw'atugambye nti yajja n'abeera wamu naffe ng'ekigendererwa ky'awatukuvu mu ndagaano enkadde. Ne tukiteeka ku mukadde kiwanuka watugambye awatukuvu wali awo mu ggulu. Bwe tujja okulaba nti mu Yerusaalemi ekijja tewajja kubeerawo watukuvu, kubanga Yesu Kristo ne Katonda bajja kubeera wamu naffe nga bo we watukuvu waffe. Then ne kino temumanyi nti emibiri gyammwe yeekaalu ya Mukama Katonda. So tulaba emitendera esatu gyonna egyo kusinziiranga ku lesoni bwe yatulaze gyonna giba gikoze eki? Gikwatiddwako. Ne tulaba mukyala Kabiito atunnyonnyodde nti kabona asinga obukulu ye Kristo Yesu, nti Alooni yali asonga ku Kristo Yesu. Naye twagala era tunnyonnyole ayawukana atya ne Alooni. Kristo ono ne Alooni bayawukana batya? Awo we twagala otandikira. Nti ekibaawula ebimu ku kabona ono bye yali alina otuukiriza Alooni ow'oku nsi, yalina okutangirira ebibi by'abantu, naye ate ekyenjawulo ng'asooka kutangirira bibye. Naye kabona oli gwe tulindirira ye atangirira byaffe, kuba ye mutukuvu era mutuukirivu. Ekisa kye n'obutuukirivu bwe busukkirira, ye taliiko kyakunenyezebwa, ate nga bitumala ffenna. Kyeyanziza tumboina kyongerako. N'olwekyo okutangirira kwa kabona ono Katonda yakukozesa bukozesa ng'alindirira okutangirira kwa Yesu Kristo. Okuwona mu butuufu tekwajjangawo bibi, kubanga ye kennyini naye nga yeetaaga okutangirirwa. Yasookanga kwetangirira. Omwonoonyi talisobola kuggyawo bibi bya mwonoonyi munne. N'olwekyo ebyakabona asinga obukulu ne bakabona nabyo byali bifaananyi eby'obulokozi nga birindirira kabona yennyini Asinga obukulu. yawa esaddaaki yasobola okusonyiwa ebibi. Era wagambira nti Yesu Kristo yafuuka ekibi ku lwaffe, ye n'afuuka mubi ku lwaki lwaffe, naye nga ye teyakola kiki kibi. Mpozi n'ekirala ekimwawula, kabona oli yasalanga ndiga na mbuzi, naye ono yayiwa musaayi gwe gwennyini. Tweyanziza nga bwe tuli ku kifaananyi n'ekyo kye kyali kisongako. Twagala tuddeko ne ku Dawudi emabega katono mu Zabbuli 22 olunyiriri olusooka. Tubukewo tugende ku lw'14 paka ku lw'18 tulabe ebigambo ebiri awo.
22 olusooka yagambye Katonda wange kiki ekikundesezza lwaki okubeera ewala obutanzibira obutawulira bigambo ebyokukaaba kwange nfukibwa ng'amazzi n'amagumba gange gonna gasobose omutima gwange gulinga obubaane gusaanuuse wakati mu byenda byange amaanyi gange gakaliridde ng'olujjo n'olulimi lwange lwegatta n'emba zange era ondese mu nfuufu ey'okufa kubanga embwa zinneetoolodde ekibiina ky'abo abakola obubi bantaayizizza bampumudde engalo zange n'ebigere byange nyinza okubala amagumba gange gonna bantunuulira banvulumulira amaaso bagaba n'ebyambalo byange ne bakuba akalulu ku lugoye lwange. Tweyanziza nnyo mukadde nga bwe tugambye nti ekifaananyi n'ekyo kye kisongako ekituufu bwe biba ebigambo bino Dawudi bye yayogera kyali kifaananyi olwo ebigambo bino byali bisonga ku kitulina we tubirabako mu bulamu bwa Yesu Kristo. Yesu ku musaalaba lwayogera n'agamba nti Katonda wange kiki ekikundesesezza era nga alabika nga ayawukanye ne Mukama waffe ne wano tulaba Dawudi ng'alinga ayawukanye ne Mukama waffe. Yesu ebigambo bya Dawudi byali bisonga bulungi ku Mukama waffe Yesu Kristo kubanga bwagamba nti bagabanye engoye zange tutunuulira ng'abaserikale bwe bamala okugira ne bamwambula mbwe engoye ze ne bazikubira akalulu ekitegeeza Dawudi bye yali ayogera kyali kifaananyi ekyali kisongera ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo. Wabula akakalu bamumusumba okatunnyonnyole okufumita kuno ne Dawudi kituufu bamufumita kuba naye akyogedde eri nti ate engoye ze ne bazikubako akalulu ne Dawudi byamutuukako oba tetumanyi bulungi kiki ekyali kituuse ku Dawudi nekyamwogeza bino naye kitekwa okubanga kyaliwo kubanga tajingirira bijingirire. Embeera eyatuusa Dawudi ku bino yayinza okubanga Sawulo bwe yamuyiganyiza era we yamutuusa n'ayita Mukama n'alabanga Mukama atakyamumulira. Ebyokumufumita mu bibatu tetumanyi naye kisoboka okuba nti Katonda nga bwe yabikula Ibulayimu ku lusozi ng'awaayo omwana we n'amuwa ku nteeka y'obulokozi Katonda nga bwe yabikulya Balaamu mu kifo ky'okukolima n'alagula timulengera naye ali wala mulaba naye tandi kumpi bwe bwayogerako tali ku Isirayiri ali mu kwolesebwa. Dawudi ono ebimu ku byo ayinza okuba nga yolesebwa naye Yesu Kristo n'abikwotinga n'abijjayo nga bimutuukirako ddala fizikale. N'ekirala kisoboka okuba nga Dawudi we yalanja na Mukama yakola ki owulira syanka mbagambye nti alinganga alekeddwawo. Yesu Kristo teyalinganga Yesu Kristo yalekebwawo kitaawe yamulekerawo ddala era teyamwanukula era kyeyasaba teyakifuna kubanga yasasula bbanja lyaffe bamuvulumulira amaaso ng'eruluddwa embwenkambwe nga Dawudi naye bwe yatunuulirwa Sawulo obukambwe obutakola ki obutayogerekeka naye n'abaana ba Isirayiri abaagaana Yesu bamutunuulira mu ngeri etakola ki batuuka n'omugamba nti omusaayi gwe waakiri gube ku ki uffe naye waakiri ng'agenze
tweyanziza nnyo mukadde ne musumba nga bwe tugambye nti ekifaananyi kirina okuba nga mu byafaayo kyaliwo ne Dawudi mu byafaayo yaliyo. Bwe tudda ku Isirayiri tukikakasa bulungi nti Isirayiri yava e Misiri, kyaliwo kikakasibwa ne mu byafaayo nti Isirayiri yava e Misiri. Twagala tulabe nga bwe tugambye emitendera esatu, Isirayiri okuva e Misiri kisonga kitya ku bulamu bwa Yesu Kristo. Awo we batuweredde Matayo essula 2 onyiri olw'15. Mukadde katusomereyo. Matayo 2:15 yagambye n'abeera eyo okutuusa Kerode bwe yafa. Kigambo kituukirire Mukama kye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti nayita omwana wange okuva e Misiri. Mukyala Kaleeta tunnyonnyolemu awo Yesu Kristo okuva e Misiri atuukiriza ki? Nga tukigeraageranya n'abaana ba Isirayiri bano mu lugendo, nabo bava e Misiri mu buddu, kifaananyi kya bulokozi bwabwe na kununulibwa. Ne Kristo ono waaliwo kabaka eyali ayagala okukola ki? Okumutta. Era ng'awadde n'ekiragiro abaana ab'obulenzi bonna bakole ki? Era naye mu ngeri y'emu n'aggyibwa mu Misiri. N'atwalibwa paka n'atuusa okukomezebwawo nga Kerode amaze okukola ki? Okufa. Naye bwe tulileetinga events ebbiri nti n'abaana ba Isirayiri bano nti Kristo ono nga bwe yaggyibwa mu Misiri mu buwambo oba mu kufa, n'abaana ba Isirayiri bano baggyibwa e Misiri kubanga olw'embeera yali ebawolekedde ng'ebatuusizza ku kufa nga Katonda waabwe alina okubanunula. Tweyanziza Mwamisa Wankambo ne Mukadde Kiwanuka. Kyongera kakasa nti enteekateeka za Mukama era zitambulira kigambo kyenadde njagala okukola ziri predictable naye not fully gye tuli nti ngera abaana ba Isirayiri be bagende e Misiri ne babeerayo okumala akabanga ate Katonda n'akola enteekateeka n'abajjayo okubalokola n'okubanunula. Ne wano ne Yesu Kristo yagenda e Misiri okulokola obulamu bwe ekiseera ekyo Kerode we yali ayagala okumuttira. Ekiseera ne kituuka nga alina okuva e Misiri. Ne biba nga bikwatagana bulungi. Ne mu ndagaano enkadde Katonda nga ayagala okuggyayo Isirayiri agamba Musa nti genda ewa Falaawo onzigireyo omwana wange asooka Isirayiri. Tweyanziza ne wano mu mpya bagambye nti okuva out of Egypt I called my son. So nga tulaba nti waliwo enkwatagana. Era enkwatagana eno nze nadde ntunuulira lesoni eno neewuunyiza ekisa kya Katonda. Yoswa y'omu ku basajja abaava e Misiri era abaasomesa abaana ba Isirayiri obatuusa mu nsi enki. Naye Yesu bw'amala okuzaalibwa ku nsi kuno, Kerode n'ateeka etteeka omuntu yenna gy'atamanya gye lyakola ki? Gye lyava nti abalenzi bonna bakole ki? Battibwe. Ne bamusomosa mpaka wa Misiri. Mu buddu Abayisirayiri gye baakola ki? Gye baali ne babeera eyo emyaka 400. Kakati ate naye ava eyo mu buddu ng'ekifaananyi ky'Abayisirayiri n'akomawo ate. Kati bw'akomawo akola ekifaananyi kyennyini eky'Abayisirayiri abaavaawa e Misiri. Era ekifaananyi ne kirabikira ddala bulungi nti bw'atuuka wano n'alaga nti newankubadde nga abadde mu buddu ate ayagala kujjira ddala abantu bano mu buki? Mu buddu. Kubanga ye mulokozi waaki? Mulokozi waabwe. Tweyanziza Mukadde. Tulaba nti ne Yesu Kristo amala ennaku 4 mu ddungu n'Abayisirayiri baamala emyaka 4 mu ddungu. Tuba nti Abayisirayiri bano baayita mu mugga Yoludaani, baasomoka Yoludaani, ne Yesu Kristo yabatizibwa mu mugga Yoludaani. Tetulaba nga bye bafaanaganya bingi nti ebisenge bya Yeriko byamenyeka, nti ne Yesu Kristo yamenya ebisenge byali bitwawudde ne Katonda n'abimenyawo. Ne tuba nga we can come boldly eri Katonda. Ne tulaba nga waliwo bye bafaanaganya nti kiri kyali kifaananyi ekisonga ku bulamu bwa Yesu Kristo yennyini. Naye era n'okusinziira mu lesoni baatulaze nti
tekikoma ku Yesu Kristo yekka, naffe kanisa eriwo. Batulaze mu Bagalatiya essula y'omukaaga nti naffe abaliwo abakkiriza Katonda tuyitibwa Isirayiri ya Katonda. Ne tulaba nti tekikoma mu ndagaano enkadde yokka, tekikoma ku Kristo, naffe tuyitibwa Isirayiri ya Katonda. Ate ne ku nkomerero abali babawangudde balibuuza nti be bani aba bambadde ebyeru, nga bagamba beebo, ng'ate batutadde mu bika bya Isirayiri 12. So ne tulabanga tekikoma mu ndagaano enkadde, tekikoma ku Kristo, tekikoma ku ffe kati n'abawangula ffenna tugenda kuba tugwa mu bika ebyo 12 ebya Isirayiri. Naye okusinziira nga bwe tusoma, twagala tulabe Luka essula eya 24 onnyo lwa 27 44 ne 45, tulabe Yesu Kristo yennyini kiki kyagamba abayigiriza bwe ku mulama gwe tuliko ogw'ebifaananyi n'ebyo kyebisongako. Luka 24 olusooka. Awo ku lunaku olw'olubereberye n'asookera ku Musa ne bannabbi bonna, n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. N'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe. Bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ekyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. N'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. Musumba, mbeera ki abayigirizwa bano gye baalimu ereetera Yesu Kristo okubikkula kuva ku Genesis n'atuukako ne mu Zabbuli? Mbeera bbiri. Mutasoma byawandiikibwa babaleetera obutamanya. Mu butamanya ne bafuna olusalira kkungwa nga 1849 Bilwali. Bamugamba nti kakati lunaku lwakusatu abakazi bazano badongwa ate azuukidde bamulabyeko. N'abanenya obutamanya byawandiikibwa be bandibadde abasaali mu kulangirira. Nti n'atandikira ku Musa, bagamba Musa ayogera ku bitabo 5 Musa bye yawandiika nga byonna bisonga ku ye. N'ajja mu Zabbuli ne mu bannabbi bwe babitegeera ne babuguumirira ne bawulira ng'emitima gyabwe gyokeze. Tweyanziza Musumba nga bw'atugambye mu bufunze abagamba biri byali bifaananyi ebisonga ku nze ntuukiriza ebifaananyi ebyo. N'abajja mu ndagaano enkadde ng'ababuulira, oba ndoza yatuukako ne ku watukuvu n'agamba emmeeza ey'omugaati yali esonga ku nze mugaati ogw'obulamu, nga buli kyasongako kyonna saddaaka eyaweebwayo yali esonganga ku nze, nga byonna ndowooza awatukuvu wonna n'annyonnyolawo n'avaawo n'adda ku ndiga eyaweebwayo teyaliiko bulevu, nga ndowooza byonna abannyonnyola ng'abalaga byali bisonga ku ye, okusinziira nga bwe tusomyawo. Naye nga bwe tugambye nti Yoshua ekifaananyi, twagala tugende mu kubala essula 13 nnyo 16 tulabe Joshua lwaki erinnya lye likyusibwa, lirina makulu ki, abeera atya ekifaananyi ekisonga ku Kristo. Kubala essula 13 16 yagambye bw'ati 16 nti ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuma Koseya mutabani wa Nuuni Yoswa. Amise wankambo tusooka amakulu g'amannya agabiri. Tuyina erisooka Koseya ne balimuggyako ne bamuwa erya Joshua. Makulu kyagali mu linnya Koseya, makulu kyagali mu Joshua. Kuba tunaafuna amakulu ago gagenda kututuusa ku kye tugoba okutuukako. Bw'otunuulira erinnya Koseya litegeeza bununuzi, era erinnya lye nga kikomaawo nti bununuzi. Erinnya erimutuumibwa Yoswa kitegeeza nti Yahwe
bwe bunonozi. Kati wali wetubadde nti Koseya erinnya lye lyogera ku bunonozi lyali teririna gye laga nsibuko ya bunonozi, naye kaakati ono bwe bamuwa erinnya Yoswa liraga ensibuko y'obunonozi nti Yahwe Katonda yennyini bwe bunonozi. Tweyanziza nnyo, bitegeeza nti the Lord will save. Twagala tugendeko mu Matayo essula 1:18 paka 21 tulabe oba tunaafunayo erinnya erifaanana n'erya Joshua amakulu. 1:18 paka 21. N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Mariyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza okumulekayo kyama. Laba bwe yali ng'alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Mariyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Omutukuvu. Naye alizaala omwana wa bulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Tweyanza mukadde mukyala Kabiita, erinnya Yesu litegeeza ki? Nti alirokola abantu be mu bibi byabwe. Mulokozi. Yes. Ifaanagana n'erya Joshua. N'erya Joshua nti Katonda yalokola. Tweyanziza nnyo, ekyo ne kituddayo eri gye twatandikidde. Ekifaananyi n'ekyo kye kisongako. Ne tugamba nti ekifaananyi mu byafaayo kirina okubeera nga gyekiri. Yoshua yaliyo ne Yesu waali. Ne tugamba ekyokubiri walina okubaawo correspondence bye bifaanaganya. Tulaba erinnya lya Joshua amakulu gaalyo, the Lord will save. Ne tulaba ne Yesu kubanga yalirokola ensi nga tulaba amakulu gonna geegamu. Naye nga bwe baatugambye mu Deuteronomy, ndowooza mukadde agenda tusomerayo. Kineewuunya kiri kimu. Yesebo. Musa yasinziira ku ki okukyusa erinnya lya Koseya n'aliza ku Yoswa nekiba nga kigenda kukwatagana ddala bulungi n'ekya Yesu. Omulokozi ajja. Musa yakisinziira ku ki? Nze nsuubira musumba nti yayolesebwa oba meetings zino ze baabeeranga ne Katonda oba oli awo yakimubikkulira. Yasinziira ku ki Musa? Musa olw'okubanga yali muddu wa Katonda ebbanga lyonna era abadde atambula naye obuwanvu, ate n'atunuulira Yoswa ono nti yajja mu yeekaalu nga bwe twamuyigako n'abeeranga naye ebbanga lyonna ng'akulira muli nga ye muweereza we kumpi ow'okulusegere buli kaseera. Yagenda omulaba n'amulamamu ekyama. Ndoza bw'atunuulira ekyama ekyo kwe kumukyusa erinnya n'amutuuma erinnya eryo. Twagala okusinziira nga mukadde kyatuwadde tugende mu kyamateeka olwokubiri essula 18 kuva ku 15 paka 19 tulabe ebigambo Musa byayogera. 15 paka 19. Muka Katonda wo alikuyimusiza nabbi wakati wo ku baganda bo afaanana nga nze, oyo gwe muliwulira nga byonna bwe byali bye wasaba Mukama Katonda wo kukolemu ku lunaku olw'okuŋŋaanirako, ng'oyogera nti nneme okuwulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda wange, era nneme okulaba nate omuliro guno omungi nneme okufa. Mukama n'agamba nti boogedde bulungi ebyo bye bagambye. 18 ndibayimusiza nabbi ku baganda baabwe afaanana nga ggwe, era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Kale olulituuka buli ataliwulira bigambo byange by'alyogera mu linnya lyange ndimulanga ekyo.
ekibuuzo kye twagala okwebuuza bw'abagambye nti ndibayimusiza nabbi alinga Musa bwe balaba Yoshua mulowooza balowooza ki? Mwami Sewankamva bagamba nti ddala y'ono gwe yatugambako era gwe yatutegeezaako nabbi alinga Musa. Mukyala Kabeto, waliwo bokisi ezitiikinga wakati wa Musa ne Joshua nga bwe babiraba bagamba labika yuno gwe yatugamba nnyo kubanga we yabagambanga ng'abajuliza oluusi nga naye akonsaltingako Katonda nga n'okulaba bakola ki balaba naye yafuna omukisa n'anyumyako ne Katonda nga n'okulaba nabo bakola ki balaba era yabakulembera nga Musa bwe yalinga abakola ki abakulembera kati nga bwe bajja ebigambo biri Musa bye yabagamba nti agenda kusitula nabbi wakati mu mmwe ne Yoshua teyali stranger naye yali wakati mu bo era nga bwe balaba Yoshua nga bamanya nti Musa kye yatugamba kituukirira butereevu. Kino kyaleeta ekifaananyi eri abaana ba Isirayiri bonna abaasigalawo okuwulira eddoboozi lya Yoshua. Era Katonda bw'agamba nti kaakati kiseera mwekolera okukola obwambe obakomole bonna ne bagonda ne bawulira nga balowooza nti yoyo yennyini Katonda gwe yagamba gwagenda okukola ki okusitula wakati mu bo. Era kyakola bulungi n'abatuusa n'okubasomosa n'abayingiza ne mu nsi enki ensuubize. nga tukyali awo wennyini bo balowooza nti yoono naye nga tulaba nti kyali kisukkawo kyali kifaananyi ng'okusinziira nga Musumba bwe yatugambye nti Joshua yali abatwala mu nsi ensuubize bafune obusika bwabwe naye nga tulaba nti yadde bafuna obusika bwabwe waliwo kye bataafuna. Musumba kiki kye bataafuna naye ffe abali mu Kristo ate kye tufuna nga tetunatuuka na ku busika bwaffe buli obw'omu ggulu. Mubulaniya yesebo yajuliza Yoshua yabatuusa mu nsi ensuubize naye tebaafuna mirembe ensonga twagiraba ku Ssabbiiti eyita abamu baalagajjana ne batawangula ne bako existinga n'abalabe baabwe nabo bennyini ne batabeera bampisa ne bawaayo ebifaananyi Baali Mukama n'abawaayo mu bunyage naye Yesu Kristo wajja Yoshua owaddala agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye n'abazitooleddwa nange n'abawummuza buli yennyini gy'ali afuna emirembe emirembe ku nsi kuno enkyankalamu ate nga yajja n'okutuwa emirembe mu nsi ensuubize nga Yoshua gye twalamu bali naye nga gijja kuba mirembe gya ddala nememba wasinga ensi bwe bawa n'olwekyo Yesu kyataasobola Yesu akisobolera ddala bulungi. Amiina. Okay, tweyanzizza nnyo olw'ebyokuyiga ebirungi akati awo wetuli ate tweyongedde okwongera okumanya n'okutegeera ebyo bizze ebiwandiikibwa ne bye tusomako biki bye byali bisongako. Waliwo n'ekyo ekibuuzo yesebo tusooke ekyo ekiri fresh ndooza mukiwulidde bulungi. Omukyala Kabita ekibuuzo kitegedde bulungi ngezezaako okukitegeera abuuzizza nti ne leero ebifaananyi ebyo bikyaliwo mu kkanisa kuba okweraliikirirwa kuli nti biyinza okubaawo ne tubibuusa amaaso naye nze ekyentegera obulungi Bayibuli etugamba nti nga tutunuulira Kristo ng'omutandisi the author and finish and perfecter of our faith yekka omutandisi w'okukkiriza kwaffe yes era omutuukiriza kwako nti kati ffe mu byonna bali ebifaananyi era tubirabye nga byonna byali bisonga kwani ku Kristo. Ffe tulina omukisa nti yajja n'abeera mu ffe n'addayo n'atusuubiza okutukima era tumulindirira so ndowooza gwe tulina okutunulira. Mamse Wankamba tweyanziza nnyo Mukyala Kabiito. Ekyokubiri ekibuuzo kyabadde nti olwazi luno lukyaliyo era tusobola olwesigamako oba okuluta something waliwo
agambye waliwo abakozesa olwazi ne batuukiriza ebigendererwa byabwe. Olwazi luno lukyakola, lukyaliyo. Bwetwale tuyiga kategayaza bwetwale tuyiga twalabye nti olwazi luno mu Yokaana ye Yesu Kristo. Era kati buli kyonna kyolaba olwazi kye lwali lukola mu ddungu Yesu Kristo kyali. Era kaakano bwe tuba tutunuulira Yesu Kristo tumutunuulira ng'olwazi olusobola okutuukiriza ebyo byonna bye twetaaga nga mu lwazi luli. Siffe kulukozesa byaffe. Ekigendererwa ky'olwazi olwali mu ddungu kyali kyakulokola na kununula baana ba Isirayiri. Ne kaakano olwazi Yesu Kristo bwe bununuzi bwaffe nga bwe twalabye mu Matayo. Amiina. Omusajja wabadde abuuza tabuuzizza lwakabi naye abuuza olw'abantu abakozesa olwazi nga balutuuma nti lwe lwazi. Naye Yesu Kristo yennyini mu Bayibuli yayogera ebigambo bino nti walijja bakristo ab'obulimba. Wayinza okubaawo gwe bayita enjazzi naye nga za bulimba naye nga baleese kifaananyi kya lwazi luli. Lwe twalaba Musa lwe yakuba ne luvaamu amazzi nga si mulala Yesu Kristo yennyini. Era Yesu Kristo ayogerwako mu nsi yonna naye nga bakristo aboogerwako banja twogera ku Kristo eyazaalibwa Maliyamu n'afa ku musaalaba olw'ebibi byaffe era n'azuukira mu nnaku mmeka? 3 n'alinnya mu ggulu era ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'asalira abalamu n'abafu omusango. Oyo agenda okukomawo atukole ki? Atutwale. Olwo lwe lwazi olulamu. Tweyanziza nnyo mukadde. Ekitundu kyatugambye Yoshua naffe musumba we twayigako lesoni eyayita twalaga nti yadde ettaka lyabawe wakyali kirabo naye mwalimu challenge. Nga mu challenge zitwalabamu eyasooka mwalimu abaana b'Anaki, Abakiivi, Abayebusi, Abasudodi, nga bonna okusobola okufuna obusika buno Yoshua yalina okusooka okubalwanisa. Bwe tuba tugambye nti Yoshua kyali kifaananyi ekisonga ku Kristo n'obusika obwo kyali kifaananyi ekisonga ku busika bwe tugenda okufuna mu ggulu. Challenge ezo entalo ze baalwana musumba olwofe abaliwo ntalo ki ze tulwana? Pawulo azisongako. Abefeso 6:12 kubanga temumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyeyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Olutalo olw'amaanyi obutuufu lwagala nakusinga luli olw'ebitala lwagalula mwoyo n'amaanyi ga sitaani gonna naye eyawanguza Yoswa waawo yali naffe. Amen. Engeni ya Solomon Mangeni omukadde w'ekkanisa ayina wano kyatugambye agambye the question raised by Kato is important. The existence of fake money does not do away with the genuine. Jesus is the rock and is real. Amen. Nzinabane nyala kugattako kano. Yes sir. Buli kirabo Katonda kyatuwa ne bikiba kya simbo. Waira kaseera katono nga Katonda twamugyewo dda. Abantu beewuunya what happened to the ark? Kikyali okusanduuka ey'endagaano. Lwaki egijjawo? Ensanduuka ey'endagaano yayitandise okutwala ekifo kya Katonda. Nga bagitwala ku lutalo balowooza yebawangulira. Mukama n'agijjawo. Ffe Mukama buli kyatuwa nekitukolera kyetufuula Katonda. Olwazi olwo singa lwasigalawo
olukyavamu amazzi nakuno kuliko olaba bakuliriza kiti kino kimulaba kino kibajo kya muti kino omusalaba kino kyekibajo ekyavaako kino abantu nebasinza ekibajo ekyo nekyakyombo kiri aka nebavunamira ekibajo ekyo banoonyeza eryato lya Nuuwa ekyo singa balizuula ekibajo nekivaako amazzi agava mu mugga Yoludaani eri bano abagendayo olina afunako akadomola nadda nako aleese Katonda n'olwekyo Mukama ebyo atugamba tubyewalire ddala amaaso tugateeke ku Kristo. Amen. Mukadde tusabire. Tukwebaza Ayi Katonda olw'obulungi bwo n'ekisa kyo okuba totuleka mu kizikiza buli kaseera otwebikkulira. Kyatuva tusaba Omwoyo Mutukuvu ayongere okutunyweza mu kukkiriza essuubi lyaffe nga linywezebwa tutegeeze n'abalala ku bulungi bwo n'okwagalako obulungi bwo n'ekisa kyo byeyongere nga bulijjo gye tuli ate era n'olw'omulimu omulungi ogukolebwa okwetoolola ensi yonna ate mu ngeri y'emu ekisa n'emirembe beere naffe n'okukirawo kubanga tusabye n'okwegayirira okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo mukadde waffe.